Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannabuddu bomumala ennaku nga temukyalaba ku Abedi Bwani kati mumunonya. Mumanya nti Mathias Mpuuga yakatuze. Akasajja kakozesezza munne wake ensobi eza buli kika. Kako ku radio we kamuwaga, kako ku TV we kamuwaga, kako mu nyimbe we kamuwaga, kako mu kufiirwa, kako muwa buli wamu nakabala ekintu eki. Bachigo nakatiwa kati nenyo kabadde asigadde mu kakatini olwaliro ne kamulaga nti nako kakamazeemu naye ate notakanenya nnyo nonenya Mathias Mpuuga era basajja mmwe wallahi muswaziza nnyo Buganda n'Abaganda bwekiba nti mmwe badde batenda ebitiibwa n'amagezi mu Buganda nga mu Baganda mmwe batenda amagezi n'ebitiibwa era nga mwesaako ne titles okuba nti muli basiime ba Kabaka muli bateeketeeke ba Buganda muli bateeketeeke ba Kabaka omusajja yaliko minisita w'abavubuka mu gavumenti ya Kabaka noba nga akasajja kasobola okuzanyira ku bwongo bwe katyo mpaka lwe kakwambudde ne kakuleka bukunya ate kati gwe tunenya tosobola kera ncha ku makya ng'onoonya luzaalo ate n'ogenda ew'omugumba gwe lwabula mbu yaba akuwa eddagala ly'okuzaala bw'aba aliina lwaki ye teyalinywa n'azaala akasajja kaggulawo ekibiina kyako ne katoba nakyo emyaka egisoba mu 10 ne keesimba kuba pulezidenti emirundi egisukka mugumu nga kaggwa ekibiina ne kibulawo wadde wa chairman LC1 gwe kayinza okulijesitalinga nti wuuno yagire ku kaadi yaako ekibiina ne kibulamu wadde memba ne mukazi wako olwaka si memba wa kibiina kyako ne kamala omanya nti ebyo bifu tebikola kati ate ne kakeera enkya ebifu ebitakola ne kabibalira gwe ate mwana watu gwe mu busiru bwo naawe n'obibayinga nti gwe bijja kukolera n'akubalira okuggulawo ekibiina ekirala nga yayina ekiki ekyamusiraanako kiri gye kiri yakiziika nisirikira eyo aye najja n'abalira gwe yagenda kukuyambako muggulewo ekibiina ekirala ng'ekyo kyasiraanira eyo omuntu asembye akuwaatya amagezi agayita omuntu agudde n'asigala mu kibiina emirundi 3 n'okimusangamu n'asigala mu P4 gwe nova mu P2 n'ojja mu P3 n'omusanga mu P4 n'oyita n'ogenda mu P5 n'omuleka mu P4 nava mu P4 mu wamusanga emyaka 3 najja akuwa amagezi aganayita P5 naawe nokkiriza kitegeeza oba toyina mutwe eyoba weetisse engalabi ebyaddala Mpuuga olina ngalabi si mutwe teri mutwe guleera ku mubiri gwa muntu gwe bayita mbu wa kitiibwa simanyi Kabaka gwe yateekateeka simanyi Obuganda gwe bwateekateeka ng'osobola okubeera omudongo okutuuka ku eyo level akasajja akaagwa akasiraana akafa edda mu mikwatagana n'ebyobufuzi naawe ne kajja ne kakuteeka mu limbo ne kakuziika wawedde dda era obusonga ti Mpuuga bw'alina Abedi Bwani kabwabula ebuddu munoonyeza wa Mpuuga ajja kuba akatugumbudde okuggyako ng'osigadde oli mudongo nga bwe kakufudde naye bw'oba olimu amagezi ojja kumanya nti akakasajja lumbe lwennyini muswazizza Abaganda basajja mmwe kati abo bekakukozesezza eyalemu okuzaala mbw ate ogende yakufunira oluzaalo olifala nnyo